omuwanvu. Katikkiro abawummuze bataddeko ekimuli. Ngenda kusaba Council of the Laity nga bakulemberwa Ssaabakristo w'essaza ekkulu ery'e Kampala n'olukiiko olukulembeze olw'abakristo b'essaza Mulwanya muli Ssemwogerere Katikkiro eyawulira. Abasese Mungota yabagoba essese bonna mu mwaka gwa 1997 ne tujja ku lukalu, bakadde baffe ne bajja ku lukalu. Era ebitundu baasinga okusengamu mbalama z'ennyanja Kigungu, kaakati wano we tuli Kisubi, Masaka Narozaali, ate n'ebitundu ebirala. Kaakati nno Abasese baffe abamalanga kwe kujja okusenga ku kyalo kino. Naye mayiro eno zino ezaali kuno zaali z'abafumbe olusimbi ekimusanyusiza nnyo zaali z'abafumbe ate n'abakulu ab'omusu. Naye tuli ebibanja kuno ne tutuula era ensi egenze yeetooloola. Abakulu abo ne batuulamu n'ettaka ne balituguza. Era bwe butaka wano we tuli mukulu waffe Filipo Ssemakula weyabeeranga eyasikira kitaffe omugenzi Kapere. Ate naye bwe yafa n'asikirwa mukulu wange Paul Kawanga Ssemwogerere. Era gano ge maka gaffe weyavanga neyabeera minisita mu gavumenti n'okukola emirimu gyonna mu butaka. Era omutaka Filipo Ssemakula ali awo wagalamidde n'omukyala we Maria. Twasomera nnyo ofcourse mu bigo ekisubi ate naddala mu kigero awo kereziya gye mulabye awo ekisabparisho bye bagiyita Kigero. Kale ebyo byaddewo okuva myaka 2020 n'okutuuka kaakati buno bwe butafuuka obutaka bwaffe. Era kwe kulaba nti n'omutaka Paul Kawanga Ssemwogerere agenda kugalumizibwa wano. Ssebostere omukulu w'essiga nkusaba ojje oyogere. Mu buzaale ndi mwana w'omugenzi ono Dr Paul Kawanga Ssemwogerere n'ono Honorable Kawanga John. Era namwandu maama wange, naye ate bwe yamala okubeera kitange ate ne banteekako obukulu obw'okkulira essiga. Kale bwe bityo bwe biyimiridde. Nze sijja kwogera nnyo ng'era nsoose bw'atayogedde nnyo, naye ffe ng'essiga tufiiriddwa nnyo. Omuzinga gwaffe ogw'emirembe, tufiiriddwa nnyo omuzinga gwaffe ogutabaganya, tufiiriddwa nnyo omuzinga gwaffe ogw'obuntu bulamu, tufiiriddwa nnyo omuzinga gwaffe
ogw'obukulembeze. Omukulu ono nga nammwe mubadde mumumanyi era nga bamwogeddeko, abadde mwetoowaze muyitirivu, abadde mwesimbu muyitirivu. Wakati nga nze ndi mwana we, naye bwe nalondebwa okubeera jjajja, amangu ago yatandikirawo okunteekamu ekitiibwa eky'obwajjajja, era nga talina kyasalawo kyonna, na buli asalawo amubuuza, Omutakaggere jjajjaffe mumaze okumwebuuzaako, kale nno atuwadde ekyokulabirako kyamaanyi. Era abadde oluusi mirundi mingi nga okujjako okumuzaala abadde akolagana nnyo n'omugenzi, era nkakasa nti alina byakopye bingi ku mpisa z'omugenzi naddala ez'emirembe. Era asazizzaamu eŋŋendo ze nnyingi ebweru w'eggwanga olw'okwagala okujja okukungubagira mukadde woono. N'olwekyo bansabye ssebo Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ojja okungubagire mukadde wo. Abakulu bonna abaliwo ab'ebyobufuzi mbalamusizza nnyo. Ku Dr Lulume Bayiga omuzinayo kyeguvudde gufa, ababaka ba Parliament, ababaka b'olukiiko lwa Buganda, abakungu mwenna, amawulire ag'okufa kwa mukadde waffe gwe tuziika leero ensi yonna gaagikubye wala, gansanze siriiwo naye nagamanyira eyo gye mbadde. Nsaasira nnyo maama Jeremina Namatovu n'abaana n'abazzukulu. Abaana bakulirwa Kalooli, kyokka ne Ssaabasumba Ssemwogerere y'omu ku baana. Tubasaasidde nnyo. Ensi yonna etendereza Pawulo Kawanga Ssemwogerere olw'okuba mu bulamu bwe bwonna abadde akola ekyo ky'ayogera. Ffe abakulembeze abali wano n'abatali wano, buli kaseera tubaako bye twogera, kyokka kw'omanyira oba omukulembeze mwesimbu oba ali ku byakiguumaaza kwe kulaba oba byayogera byakola. Weebale akubye engalo. Bwe tusoma ebyafaayo bya Honorable Ssemwogerere okuviira ddala emabega mu kwefuga, bwe tugoberera byakoze n'obuweereza bwe, tulaba omusajja omwesimbu, tulaba akabonero aka munnabyabufuzi bwe yandibadde. Ennaku zino twogera nnyo ku buntu bulamu mu Buganda, ne Bishop Ziwa akyogeddeko nnyo, kubanga obuntu bulamu we butali tuba na bannakigwanyizi. Awatali buntu bulamu tulaba abaagala okufuna ebyobwereere, tulabira ddala ababbi abawedde emirimu, tulaba abaluvu, tulaba abantu abalina obukyayi bw'otasobola na kutegeera gye buva, tulaba abantu abalina ekkabyo. Ekkabyo ye muntu alina ekkaaza eriyitiridde, era tulaba buli muze gwe tumanyi ogwonoonye ensi eno. Mukadde waffe
gwe tuwerekera atulaze nti omuntu ayinza okuba mu nnamyabufuzi ate n'abeera akabonero ak'obuntu bulamu. Paul Kawanga Ssemwogerere tayomba na bantu, tavuma bantu, tabbye kantu, agasse abantu. Buli omu amuwadde ekitiibwa, naye yennyini yeewadde ekitiibwa. Tosobola kufuna kitiibwa okujjako nga gw'osoosa okukyewa. Ddala abadde muntu mulamu, si muntu mufu. Ekigambo Bishop Ziwa kyatuyigiriza olwaleero. Mu Paul Kawanga Ssemwogerere tulabye omuntu eyategeera nti ebyobufuzi kitegeeza buweereza, ebyobufuzi kitegeeza buvunaanyizibwa. Ebyobufuzi sikazannyo. Era nze saagalira ddala bantu abo bendaba balowooza nti ebyobufuzi kazannyo. Biba bitya akazannyo nga bituusa Uganda mu kukaaba? Okuva lwe twefuga kizibu okugamba nti twali tulekedde awo okukaaba. Ebyobufuzi si kazannyo, kuba bwe biba ebikyamu abantu bafa, abantu baavuwala, obutabanguko tebuggwaawo. Tekasobola kuba kazannyo. Era tetwagala bannabyabufuzi ababigendamu nga banoonya ebitiibwa n'ensimbi, tebalina kye batugasa. Era basebo ne bannyabo abali wano, kambabuulire kino olwaleero. Bwe tutaafuna bannabyabufuzi balinga Paulo Kawanga Ssemwogerere, tujja kulwawo okufuna obukulembeze obutambulira mu mateeka. Tujja kulwawo okufuna embeera essekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Era okukula kwa Uganda kujja kubeera bubeezi mu bigambo, naye ng'abantu tebakulaba. Bino bye njogedde mubirowoozeeko nnyo. Bali mu buyinza bokka, naye n'abo abaagala okujja mu buyinza bibakwatako. Tutendereza Paulo Kawanga Ssemwogerere olw'okubeera musajja wa Kabaka eyeesigika, kyokka ate n'abeera omwagazi wa Uganda atasangika. Nga Ssaabasajja Kabaka tannatikkirwa, Honorable Ssemwogerere y'omu ku baminisita ba gavumenti eya wakati abateekweka Ssaabataka. Nzijukira ebiseera ebyo, eweebale teyeekweka. Nzijukira ebiseera ebyo ng'ebintu byaffe tebannabituddiza wadde bulangi, nga Ssaabataka talina ne waateeka ofiisi. Omwami Roger Ddungu yawa Ssaabataka omwaliiro ku kizimbe kye bakiyita Radiant House, kitunudde mu Amber House ku luguudo Kampala. Paul Kawanga Ssemwogerere y'omu ku baminisita abeegatta ku lukiiko lwa Ssaabataka okutereeza ekifo ekyo ekyali kituweereddwa. Abalala mujjukira bwe yakuliramu enteekateeka z'amatikkira ga Kabaka e Naggalabi. Era ebyafaayo biri mujjukira bwe yalwana obwezizingirire tufune federo mu lukiiko lwayisa ssemateeka, nandibadde mumanyi ekyaddirira. Tulaba abantu bangi abaawana Abaganda bwe bafuna ebifo mu gavumenti eya wakati nga batandika okwekweka Ssaabasajja Kabaka. Bangi omugenzi yali wanjawulo kwabo. Ebyo byonna bye mbagambye yabikola alina ebifo by'amaanyi mu gavumenti. Wabula wadde Honorable Ssemwogerere abadde musajja wa Kabaka omunywevu bw'atyo, kyokka yaweereza Uganda yonna obuteebekaamu.
simanyi sirowooza nti eriyo bannabyabufuzi weebali wano bangi abatuuse mu buli kanyomero ka Uganda nga Paul Kawanga Ssemwogerere bw'akoze ng'agenda atuusa ku bannayuganda obubaka obw'okuba obumu okukolerera emirembe okussa ekitiibwa mu ssemateeka n'amateeka amalala ate n'okwagalana. Sima gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lw'abantu ba Buganda, ku lwange ne ku lw'obw'omu maka gange nsaasira nnyo ab'enju, ab'oluganda, ab'emikwano, abantu ba Buganda ne bannayuganda bonna olw'okufiirwa kuno. Nze ng'omuntu nfiiriddwa nnyo kubanga mukadde wange Paul Ssemwogerere ye muntu abadde aŋŋamba ekintu ne kinsigala ku mutima kubanga nga mmanyi nti kyaŋŋambye ge mazima. Bw'obeera Katikkiro nga bano bakulu bange abansookayo buli kaseera babeera bakugamba ebintu abantu ab'enjawulo oli ajjira ddala eka neewuwo ng'akunoonya okumala omwezi naye nga zze kulimba bayitirivu naye ono abadde wanjawulo. Ewaffe mu nju ya kitange Sepiriya Mukase Kasange kabonera mu Buddu Honorable Paul Kawanga Ssemwogerere yabadde ajjayo emirundi mingi era ye n'ekitange baali bamanyiganya okuva mu myaka gy'enkaaga. Awo nno maama Jerimiina ku lw'abaganda bange ne bannyinaze ab'e Kasange tubasaasidde nnyo. Neebaza Katonda olw'ebitone enjolo bye yawa Paul Kawanga Ssemwogerere. Omugenzi naye tumwebaza okubikozesa obulungi ffenna ne tuganyulwa. Tumwebaza okubeera munnabyabufuzi ate omuntu mulamu, tebigattika ebibiri ebyo. Munnabyabufuzi omuntu mulamu. Tumwebaza okubeera omuweereza w'abantu ateerekaamu kantu. Tumwebaza okubeera musajja wa Ssaabasajja Kabaka eyeesigika. Tumwebaza okubeera munnayuganda omugatta bantu. Tusaba Katonda awe Paul Kawanga Ssemwogerere ekiwumulo eky'emirembe. Obubaka buno Ssaabasajja Kabaka yabuwandiise era bwatuusiddwa ku b'enju naye bangi abataabaddeyo Lubaga kambuddemu. Amawulire ag'okufa okw'omwami w'omwagalwa era mukwano gwaffe owannamaddala Dr Paul Kawanga Ssemwogerere gaatukubye encukwe kitalo nnyo ddala. Tukusaasidde nnyo olw'okufiirwa omwami wo bwe mukuumaganya ekiseera ekiwanvu era tusaasira ne bamulekwa Kalooli ne baganda be olw'okufiirwa taata. Mu ngeri y'emu tuusa okusaasira kwaffe eri mutowe John Baptist Kawanga ne mutabani we Ssabepisikoopi Paul Ssemwogerere. Mu ngeri ey'enjawulo tukubagiza Omutaka Ggere n'ab'olugave bonna olw'okufiirwa omuntu abadde empagi Luwaga mu kika. Tubeegattako wamu n'eggwanga lyonna okukungubagira omukulembeze abadde ow'enkizo ennyo mu ggwanga lyaffe. Obuntu bulamu bwe, obwetoowaze bwe, okulunirira obulamu bw'abantu n'okuwa abalala ekitiibwa binaamujjukirwangako bulijjo. Tewali kubuusabuusa nti ebyafaayo by'ensi yaffe byandibyadde byanjawulo nnyo singa obukulembeze bwatambulira ku musingi gwe yatema okuviira ddala ku ntandikwa. Omugenzi abeere kyakulabirako eri abakulembeze abalala. Omugenzi y'omu ku baalwanirira mu bigambo ne mu bikolwa okulaba ng'Obwakabaka buddawo okusobozesa abantu baffe okuzzaawo emirembe n'okwekulaakulanya nga bayita mu mpisa n'ennono zaabwe. Olw'emirimu egyo gye yakola twamusiima mu butongole ne tumukwasa ejjinja ery'omuwendo. Twasigala tumwebuuzaako ku nsonga nnyingi era tumusaaliddwa nnyo. Twebaza nnyo omukyala Jerimiina olw'okuwagira omwami we mu mbeera zonna ze bayiseemu
ekimusobozesezza okubeera omukulembeze eyeegombesa. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu emirungi gye yamukozesa. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekyumula eky'emirembe. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi owokubiri Kabaka. Democrats. Tubadde naye njagala okwesiimisa abo abasobodde okubeera ne Dr Paul Ssemwogerere bukya twatandika byabufuzi ne tuteekawo ekibiina kya Uganda Young Democrats, era njagala kubasomera olukalala lwabo Dr Ssemwogerere be yakkiriza okumusenga abafuuse ensonga olwaleero ate nga abasinga obungi bwe bali wano. Nze kamwa koogera Honorable Muwanga Kivumbi Muhammad taliiwo, yagenze Bungereza. Honorable Sam Walter Lubega Mukaaku. Honorable Sebufu Yohana Maria naye yagenzeko bweru. Mutema Derek Komakechi Lyanda, Honorable Komakechi Lyanda nakulabyeko. President waffe waayowayidde owokubiri. Omugenzi Open Jeremy Ochuo. Ambassador Kezala Baswali, Maxensi ya Nakanjako, Honorable Vuga, nga tutandika ebyobufuzi ebyakaasa mmeeme, ng'abantu abasinga obungi baali baweddemu amaanyi, era nga kirowoozebwa abatufuga bapaaka kugwa mannyo mu kamwa, babawalulire ne kaliba nga tewali wavuganya. Ebyakaasa mmeeme abasajja be baabitandika. Mbankubirireko mu ngalo ogwe mulimu gwa Dr Ssemwogerere. Twagala okubategeeza nti ng'abavubuka twalina choice okubeerako abantu ab'okulabirako, naye twali twagala abantu abakulembeze abaali balina okutugasa nga tebagenda kutulimba, nga si ba mululu era nga si ba mulugube kwetuusaako byansi kubyekomya. Ne tulaba Dr Paul Ssemwogerere nga ye yali omukulembeze yagendanga ebweru n'akomawo ne ssente ezifisse n'azizza mu kyagi kya gavumenti. Ye yekka, tewabeerangawo mulala gwe twali tuwulidde. Prime Minister waali ananjulira oba bwe bagenda bazza ssente ezifisse oba bazeekomya bwekomya. Dr Ssemwogerere ono ekyo yakikola. Teebereza obugagga bwe twandibadde nabo singa tulina abantu ab'engeri eyo. Engalo ezo muzikubire Dr Ssemwogerere olw'amazima. Muye twalaba omusajja omutebenkevu era yayagala eggwanga ettebenkevu. Yali tayagala ntalo. Ffe bwe twayingirira mu ntalo zino twasanga waaliwo olutalo lwa Yosefu Konyi ng'era eriyo ekittabantu mu Northern Uganda, ate ng'ekittabantu ekyo kikyagenda mu maaso nga tewaliwo kussa mukono ng'essense za Uganda zikuluguka zidda mu North lwa kutta bantu baayo. Yali Dr Ssemwogerere ono mu kampeyini eyakaasa mmeeme kwe twamuyamba eyaswalawo okugamba nti nze kampeyini eyange ya mirembe era ngenda ku preaching eddembe mu Northern Uganda okutuusa Joseph Konyi lwaliva mu lutalo, era n'agenda mu maaso n'enjiri ya peace. Ekyavaamu Joseph Konyi teyakuba kyasi nga campaigninga mu Northern Uganda, era ekyaviiramu ddala ne munnaffe eyali awalaze empaka nti nja mukuba kumufiirako obufiizi yassa wansi ebyokulwanyisa n'agamba tuteese. Ssemwogerere yali omuwanguzi mu nsonga eyo. Musaayi era naffe be yayola tetwagala kuyiwa musaayi kugenda mu buyinza bwa gavumenti, naye ate ekyo tekyeyibaaza abali mu gavumenti nti tetusobola kuyita mu nkola ndayo yonna yonna okutuusa mu buyinza, kubanga ekyatuleeta kukwata buyinza obwo omukulu bw'amazeeko okumala emyaka n'emisiibo. Dr Ssemwogerere bw'atalabye lazima ffe tujja bulaba haramu haramanyi.
twayagala omusajja omumanyi era nga ye Dr Ssemwogerere atukoze bulungi nnyo, sina walala we tusobola kumwogererako okujjako wano. Wafiiridde nga ngenda kumaliriza, waliwo ebintu bibiri ebiri remarkable. Ekimu kibadde kimalamu essuubi, naye wafiiridde alina kyeyayogera. Okusooka, era nga bino mbyogera nga ne bannange ba actors mu opposition we muli, Dr Ssemwogerere abadde alafuubana nnyo tubeere ne common front, abantu gye bagenda okulaba bagikubemu tooki ng'eneesobola bulungi okuddira bano mu buyinza. Ku ekyo yagamba bw'ati, bw'obeera omusawo oba ng'olina gurupu y'abasawo nga buli omu specialist mu ngeri ye, n'ofuna omulwadde akubiddwa emmotoka accident ey'amaanyi, ojja kwetaaga omusawo w'obwongo, ojja kwetaaga omusawo w'amannyo, ojja kwetaaga omusawo olw'eriiso, ojja kwetaaga omusirisa, ojja kwetaaga nnaasi, ojja kwetaaga ne kiriina. Bonna bateekwa okubeera nga weebali ate nga bakola omulimu gwe gumu ku mulwadde oyo. Naye n'agamba nti ne bw'olibeera nga gwe surgeon asinga banno, nga tolina musawo w'amagumba, nga tolina musirisa, era kaweefubeewo ajja kugwa muguluka, tajja kulaka, kubanga kyeweetaaga ye kaweefube owa buli omu alina ky'amanyi ku mulwadde oyo okusobola okulaba nga operation ebeera successful. Obwe bubaka obugenda eri abo abaagala enkyukakyuka ez'emirembe. N'olukiiko lwayise mu kaweefube ow'okulaba nti ayoleka Uganda, nti waliwo ttiimu y'abantu abo abasobola okuvaamu ebirowoozo eby'amaanyi era nga beetegefu okubyoleka bannayuganda mu ngeri ya koonooweeka tokalinda kukola ki? Koonooweeka tokalinda kukola ki? Era yaŋŋamba nti linda kigweyo afumita ki? Nedda afumita bbanga n'omukira guba kuli guba guweddeyo. Kubanga yagamba nti n'ebisolo ebimu bibeera n'obukira butini ng'akembizo olwoba ofumita ki omwo. N'olwekyo linda kigweyo afumita ki? Tubadde tufumita bbanga bulijjo kubanga tubadde tulinda kigweyo. N'olwekyo twagala koonooweeka kaleme kusaaba ki? Abantu abo bateekwa okubeera n'olukiiko. Olukiiko olwo lugenda kubeerawo nga 16 ogw'Olubiri.